Mugakulembedde ekiro kya leero Uganda etuuse ku buwanguzi mu byobulamu. Ekeleziya eyagala bajje Yetondere Nalongo wa Nabaana ebbiri azadde okumala ennaku bbiri. Bw'okyalubanga lwa mmindi abasawo ba Uganda mu ddwaliro ekkulu Mulago basimbuliza ensigo y'omuntu okuva ku muntu omu okugizza mu mulala awatali kusooka kuddusa mulwadde oyo mitala w'amayanja era abalwadde abalongooseddwa babiri bazze bulungi engulu. Jevuddeko ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka guno Pulezidenti Yoweri Museveni yateeka omukono ku tteeka erikkiriza abasawo okusimbuliza ebitundu by'omubiri okuva ku muntu omu okubizza ku mulala. Okusimbuliza ensigo kyetaagisa obukugu bw'amaanyi wabula etteeka eryateekebwako omukono terikoma ku nsigo zokka naye n'ebitundu ebirala eby'omubiri okuli amaaso, emitima, oluliba n'ebirala. Abasawo ba Uganda Mulago nga bakulembeddwamu Dr. Frank Asimwe ng'ono yamyuka Pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo mu Uganda ekya Uganda Medical Association agambye bayambiddwako abakugu okuva mu ddwaliro lya Shoda ery'e Buyindi. Wabadde akyalidde abakugu abakoze omulimu guno Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agambye nti Uganda ebadde erina obuzibu okujjanjaba abalina endwadde ez'ensigo era nti mu Uganda abantu kumpi ebitundu 2 ku buli 100 bawangala n'ekirwadde ekyo. Agambye nti bangi babadde baddukira mitala w'amayanja okufuna obujjanjabi bw'etyo Uganda n'efiirwa ensimbi bufukunya. Specifically, in relation to kidney transplant, recent studies have shown a high prevalence of kidney disease at 13% of the total population in Uganda. The renal disease range from mild to severe. The mild stage can be managed by our specialists. The severe stage requires dialysis and eventually transplant. In Uganda, about 2% of the population have end-stage kidney disease. And many of you are aware that non-communicable diseases are on the rise. 25% of the population are hypertensive. Similarly, diabetes and many other cancers are on the rise. Currently, there are over 1,000 patients with end-stage kidney disease on dialysis. Minister Jane Aceng agambye nti okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo kyaba wakadde okwongera amaanyi mu kunoonyereza n'okuzuula kubanga bakizuula nga Uganda ebadde ekyalina emiwaatwa mingi nnyo mu by'obujjanjabi. Agambye nti okulongoosa okw'okusimbuliza ensigo z'abalwadde kwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno era kyatwalidde abasawo essaawa 4 okukimaliriza. Agambye nti nno kye kimu ku birabo bya Ssekukkulu eddwaliro ly'e Mulago ekkulu mu ggwanga byekiwadde bannayuganda bonna. The most beautiful Christmas gift we have had from Mulago National Referral Hospital. Our specialities, many of you already know that there has been a lot of transformation in Mulago National Referral Hospital, and we are looking forward to the time which will come soon when we shall officially separate the specialized hospital from the National Referral Hospital. I wish to appreciate the management and staff for your quest to ensure that specialties and specialist services are provided to the population of Uganda and to reduce referrals abroad. For us specifically, this is a step forward because the second most common referrals after heart diseases are kidney diseases. Ekeleziya Katolika emenyewo ebibadde biyitingana nti nno Ssaabalangira w'Ekeleziya Omutukuvu Papa Francis yakkiriza abagwenyufu abakkiriza mukwano ogw'ebikukujju ti Ekeleziya ebagattenga. Mu kiseera kye kimu Ekeleziya ya Uganda si nsanyufu eri bannabyabufuzi abakigitaddeko nti Ekeleziya yagaanye okugenda okusaba kwe baategese kaakano eyagala beetondera Ekeleziya. Omusasi waffe Musi John Kabituwe. Ssentebe w'olukiiko olutaba abeepisikoopi mu ggwanga omusumba w'essaza ly'Ekinda Mityana Bishop Anthony Ziwa bw'abadde obubaka bw'Ekeleziya Katolika obwa Ssekukkulu ey'omwaka guno ono alaze okunyolwa olw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ebyakuŋŋaanye gye buvuddeko ne birumiriza bannaddiini n'okusingira ddala mu kibiina kyabwe mbeegattira ekya Interreligious Council of Uganda mbu babawandiikidde naye ate ne bagaana okubeegattako mu kusabira eggwanga. Agambye kino si kituufu kubanga bo tebannaba
n'abakubawandiikira. Kakati omuntu muvunaana otya nti yabadde gy'otaamuyita tekijja. Oli tewamuyita ate n'omuvunaana nti lwaki tewazze. N'okumanya kwennyini tetwamanya. Omu ku bo yagenze n'agamba n'okugamba nti twabayita bajje batusabire bagaanye okujja otusabira naye ffe katubasabire. Kanebaza essaala ezo be bali kutusabira ffenna twetaaga okusabira. Naye kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde kituufu n'akamu. Mu mbeera eno Bishop Anthony Zziwa asabye banna abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu kuggyawo enzira eno gye babamese nga babawayiriza nti babayise ne batajja. Agambye kyandibadde kya bugunjufu ne babawandiikira ebbaluwa ez'okubeetondera. Ku ludda olwange Catholic Church ne population yonna omuwendo gw'abakatoliki mu Uganda tugumanyi. Kale kujja n'ogamba nti abakulu b'abakatoliki and this time oyogera ku chairman wa conference ye Bishop ono nti yagaanye okujjayo nga tomuyitanga. Ekyo si kituufu. Mu mbeera y'emu Bishop Anthony Zziwa era asinzidde wano n'alambulula ku bibadde biyitingana ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa Paapa nga kiraga mbu nga Ekeleziya Katolika bwe yakkiriza abantu abeetaba mu mukwano gw'ebikukujju bagattibwe mu bufumbo obutukuvu mu Ekeleziya. Ono agambye ekiwandiiko kino abantu bakitapuse mu ngeri ya kifuula nnenge. Mu kwogera kwe ayongeddeko nti Paapa tannakkirizaako bantu bano kugattibwa era n'ategeeza nti Ekeleziya ekyayimiridde wenyoredde ku misingi gyayo tekkiriziganya n'abantu bano abakkiriza mu mukwano gw'ebikukujju kubanga obufumbo bwateekebwateekebwa ng'omusajja awasa mukazi era ng'amakulu g'obufumbo ga kuzaala ne baala nti omusajja bw'afuna omukazi balina okuzaala abaana kiri bo tebakkiriziganya nakyo. Era n'ategeeza omuntu yenna ali mu mukwano gw'ebikukujju bw'ajja nga azze okwenenya basobola okumusabirwa n'aweebwa omukisa ye ng'omuntu naye nga ne faaza amusabidde talina kubeera mu byambalo byasabiramu mu mmisa. Ensonga lwaki n'obubaka bwaffe buli nnyo nti omwana atuzaaliddwa. Omwana azaaliddwa mu amaka ga Yosefu ne Mariya, omusajja n'omukazi. Awo nno n'ekiwandiiko kino tukitegeerere mu mbeera eyo tekizze kuggyawo mateeka n'enkola eya Ekeleziya wabula okuginyweza nga bweri okugyawo tuggyewo abantu batandise okugamba nti era bigenda kukyuka nedda. Era mu bubaka bwa Anthony Zziwa Bishop ategeeza nti Ekeleziya Katolika omwaka ogujja yeteekerateekera okukuza ebikujjuko eby'emyaka 6 bukyanga abajulizi ba Uganda babeerawo era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja lugenda kuba lunaku lukulu nnyo mu Ekeleziya Katoliki eyawa ne Uganda. Lwakina na 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja munanda gwe Musisi John. Poliisi mu disitulikiti Nakasongola mu Bendobende lya Savannah ewaliriziddwa okufuumula abantu asobe mu mitwalo 2 abadde beesenza ku ttaka eriri ku kyalo Kikoyiro ekisangibwa mu ggombolola y'e Lwampanga. Abantu bano abeegattira mu kibiina ekya Kitara Resettlement Association Limited bakulembeddwa Milton Twehangane be bamu ku bantu emitwalo 3,100 abafuumulwa ku ttaka ly'ekibira kya gavumenti eky'Empokya mu mwaka 1992 ne basaasaanira mu bitundu ebitali bimu. Abantu bano ng'okusingira ddala bavudde mu disitulikiti y'e Kakumiro, Kibaale, Sembabule, Bunyangabu, Kikuube, Mubende, Kyegegwa, Buhweju, Kagadi ne Kabalole baatandika okwesenza ku ttaka eriweza yika 53 ezaagula Milton awatali kutegeeza ku poliisi ekintu ekibadde eky'obulabe ennyo eri ebyokwerinda mu disitulikiti eyo. Omwogezi wa poliisi mu Bendobende lya Savannah Twina Mazima Sam ategeezezza nti abantu bano bamaze okugobwa n'abamu ne badda mu bitundu gye babadde bawangaalira oluvannyuma lw'okukizuula nti n'ettaka ko babadde tekubaddeeko kintu kyonna kibayamba kubanga okubeera mu bulamu obulungi gamba ng'ennyumba, kaabuyonjo, amazzi amayonjo nga tewaliwo na bintu birala bibiyambisa mu bulamu bwa bulijjo. Twina Mazima agambye nti babadde bayingira disitulikiti Nakasongola mu budde ebiseera ebisinga obungi badde bayingira disitulikiti Nakasongola mu budde obw'ekiro nga bakozesa mmotoka ennene ezibadde zibatambuza n'ente zaabwe. Ebiseera ebyo abantu abaasengulwa bangi ku abo bonna baali bakiga. Kigambibwa nti oluvannyuma olw'okubasengula gavumenti yabateeka mu kampu etegeerekese nga Rimi Prisons Government Land egira ng'ebakuumirawo nga bwe banoonyeza ab'okubateeka. Kitegeerekese nti kwabo emitwalo 3,100 7 ke kaafuna obuddamu gavumenti n'ebafunira obw'okubateeka.
emitwalo 24 nesigala nga tefunye ekifo ekyokubeeramu. Omuyizi wa Central Uganda Conference mu kanisa y'Abadvent Samuel Kajoba asabye abantu babeere bamativu n'ebitono bibalina baleme kujjubanira byansi. Omulabirizi Kajoba abadde akulembeddemu okusinza okwokunaaza ebigere okubadde kanisa ya Seventh Adventist Church Najjanankumbi n'ategeeza nti abantu obutamatira Mukama ebyo byabawadde kye kivuddeko omulugubo okweyongera n'okujjubanira ebitali byabwe. Bw'atyo omulabirizi Kajoba mu ngeri enjawulo asabye abantu okukozesa ennaku zino enkulu okubeera ab'ekisa eri abalala nga bakola Katonda ebyo by'ayagala. Omanyi abantu bino mwe mwogera Ssekukulu tebabivaako bagamba nti omwaka gukoze gutya bwe baguyita kuggwako kwa mwaka era abantu ne beekolera ebyabwe omwaka gugize eki. Njagala kubasaba bassebo nga tuyingidde ennaku zino abamu tulina emyaka egiwerako abantu tubakubiriza basanyuke bulungi. Ekikuvuza sipiidi ate ne ku Ssekukulu oleme kutuukayo ekikutomeza abantu emiwendo kati gyeyongedde. Lwaki? Nnaku nkulu buli atunda ekintu akitaddemu sente kulinnya mu motoka kati newankubadde gwe toyagala be Ssekukulu naye ng'ogenda kulaba bakadde be Kabulasoke ng'okakasa teriyo yaba Seventh Day egenda kukutwala. Omusumba w'ekkanisa ya Najjanankumbi Kato Damiano Bale agambye nti okunaaza ebigere mu kkanisa kabonero akoleko okutabagana okw'enjawulo n'okuzzaawo obutebenkevu obubadde butandise okuggwaawo. Omukolo guno lwaki twaguteeseteese okubeera nga tugenda mu mwaka naye obulamu bwaffe bubeere nga buzziddwa bujja. Ebikolwa byaffe okwekuba mu mitima, okulongoosebwa mu birowoozo, okubeera abatuuze abalungi, okubeera abaami abalungi, okubeera abakyala abalungi, okubeera abavubuka abalungi, olwo nno tusobole okutambulira mu nsi eno mu mwaka omujja ng'obulamu bwaffe buzziddwa bujja. Katonda yeetaaga abantu abazziddwa obujja. Obwakabaka bwetaaga abantu abazziddwa obujja. Gavumenti yeetaaga abantu abazziddwa obujja. Abantu abazziddwa obujja mu bulamu obw'omwoyo be bajja okufaayo eri bantu bannaabwe. Speaker wa Parliament Nalongo Anita Monga wabudde ababaka mu Parliament bulijjo okusooka okufaayo okulaakulanya ebitundu bye bakiikirira mu kifo ky'okulwanira gye batamanyiddwa. Speaker Among bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Bukedde yeewaabwe bw'abadde alondoola egimu ku mirimu egikoleddwa egikwata ku buweereza n'okulondoola enteekateeka za gavumenti. Agambye nti singa buli mubaka anaalowooza kusooka okusakira ekitundu gy'ava kijja kuyamba gavumenti okumanya aweetaaga okuyambibwako n'okuteekateeka ebyo binaagasa bannayuganda. I want to ask you, my members of Parliament, wherever you are, east or west home is best. Never go and develop in another area before you develop in your home. First develop in your home before you go somewhere. And if you develop in your home, if for instance Gwere is developed, Raka is developed, Bukedea, and the whole of Uganda is developed, let's help government to develop the country. You should not get your money and say, let me hide it and take it maybe to Dubai. How come that Adjongo has put a hotel here that is helping our people? Let's work for the good of our people. Ku mukolo ogwo Anita Among aguddewo ekitavu ky'abagoba boodabooda saako abayimbi ne bannabyamizannyo ng'abatonedde obukadde 50 ng'entandikwa. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti results batandise okubanga bazirangirira oluvannyuma lw'okubanga eggwanga lino erya DRC lyagenze maaso n'okulonda abakulembeze ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 December 2023 kakati oluvannyuma lw'okubanga bannansi mu bitundu ebimu mu Democratic Republic of Congo beekarakasiza abalala basaanyizaawo ballot papers abalala ne basaanyawo computers ebintu bingi ebyayonoonese era abalala kubye bannaabwe olw'okulonda omuntu gwe batayagala kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti ku mulundi gwabwe ogwasookedde ddala bannansi ab'eggwanga lino erya DRC Congolese people abali mu mawanga ag'ebweru babakiriza okulonda era kigambibwa nti bannansi bano bali mu mawanga agamu okuli Belgium, Canada, France, South Africa, United States. Era kigambibwa nti bannansi bano abasoba mu 1,300
ku miliyoni 4 ezi-registered nabo bagenze maaso n'okubanga balonda. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti incumbent president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakulembeddemu banne mu diaspora era kigambibwa nti omukulu ono alina 80% of the vote okusinziira ku ebyalangiriddwa Electoral Commission emanyiddwa nga Seni mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Results zino kigambibwa nti ntono era bakyagenda maaso n'okubanga babala obululu era Seni egenda maaso n'okubanga ekola omulimu gwayo okulaba nti erangirira results entuufu ezavudde mu kalulu kano mu Democratic Republic of Congo. Tujjukira bulungi nti eggwanga lino erya DRC lyaganye okukozesa satellites era nga bano bagamba nti singa bakozesa satellites mu kalulu kano abaagala okubanga babba akalulu bajja kuyita mu technology wa satellite bakyuse results entuufu. Kakati Electoral Commission yagaana negamba nti ejja kukozesa satellite. International community yali ayagala okubanga ekozesa satellite okufollowing ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo wabula bannansi government ya DRC yakiganye era negamba nti tejja kukkiriza kukozesa satellite olw'ensonga nti abaagala okubba akalulu bandiyita mu technology wa satellite ne bakyusa results entuufu. Mu kalulu kano mwalabiseemu kulwanagana, mwalabiseemu okwonoona ebintu era okusinziira ku Electoral Commission mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti polling stations ezimu zagenze maaso n'okubanga tezironderako ddala olw'ensonga nti bannansi buli kimu bakyonoonye buli kimu ne bakisaanyaawo. Stay tuned and don't forget to subscribe.